genda mu Bayibuli yo. Go with me in your Bibles. Balumi 8:31. Romans 8:31. Ababadde wano mu lunch hour baliwa. Those who are here in the lunch hour, raise up your hands. Twagambye tutya mu lunch hour? What do we say in lunch hour? Twagambye tutya mu lunch hour? What did we say in the lunch hours? Tusimbudde. We have kick-started. Twasimbudde mu lunch hour. Yes, we kick-started earlier in the lunch hours. Twasimbudde ki? What did we kickstart? Season ya conference yatandise dda. The season of the conference has been officially kickstarted. Amafuta ga conference gatandise The dda. conference anointing is already in this place. Bw'obanga obadde ogirinze nga 26. If you're waiting for the conference on the 26th, maama nnyaba 26 zinagenda okutuuka. by the time we get to that date, bwe gaba mazzi kuwuga ffe tujja kuba mugeeri buziba wakati nga gye tuwugira. if it's swimming in the waters, we will be in the deeper waters. Twamaze dda okulangirira season ya conference. We have already officiated the season of the conference, mu mafuta ga conference. in the anointing of the conference, mu atmosphere ya in conference. the atmosphere of the conference mwe tuli. is where we're swimming in. Omutwe gugamba. The theme says, kale tunaayogera tutya ku ebyo. what shall we then say about these things? Kimbuliza abantu basatu abakwetoolodde. Ask 3 people next to you. kale tunaayogera tutya ku ebyo. What shall we then say to these things? Kimbulize basatu abakwetoolodde. Ask 3 people next to you. mugambe tubyogereko tutya. What shall we say about these ye things? tubitandikire wa. Where do we start from? ye tubyogere naani. Who do we speak ye them with? tubinnyonnyole tutya. How can we explain these ye things? babyogerako batya. How do we speak about these things? ani awulira ngambeko nti amiina. Hallelujah. kale tunaayogera tutya ku ebyo. What shall we say then about these things? biriwa. Which things? katonda bye yatukolera. The things that the Lord done us to us. biriwa. Which things? yesu bye yatukolera. What the Lord did to us. biriwa. Which things? byategese The otukolera. one He has prepared to do unto us. biriwa. Which things? bye yayitamu ng'atusasulira omuwendo. The one He passed through when He's paying the price for us. biriwa. Which things? bye yatunulira ng'atulokola. The one He looked to unto for our salvation. biriwa. Which things? buuza neyiba biriwa. Ask your neighbor which things. by'anaatera The okukukolera. one is yet to do unto you. tubyogereko tutya. What shall we then say about them? tubitende tutya. What can we say about them? tubinnyonnyola How ani. can we explain ani them? awulira gambeko nti amiina. Someone say amen. kale tunaayogera tutya ku What shall ebyo. we then say about these things? katonda bw'abeera ku ludda lwaffe. If the Lord is by our side, olwo omulabe waffe y'ani. who can be against us? It's a question. kikubira engalo ekyo. Clap for the Lord about that. kikubira engalo ekyo. Clap for Jesus. katonda If the Lord bw'abanga yali ku ludda lwaffe. is the one on our side, katonda if it's the Lord, ngambye ani. I said if it's God, katonda if it is God bw'aba yali ku ludda lwaffe. on our side. kati ani oyo asobola okwesokoolayo. Now, who is that person who can come out, ani asobola okuvaayo. who can come out n'agamba nti yeesimbyewo. and say that they have presented themselves, ye mulabe waffe. they are our enemies, era y'agenda otulwanyisa. and they are going to contend with us? naye ng'ate ye katonda Yet the Lord ng'ali ku ludda are lwaffe. determined to be on our side. Amen. katonda The Lord Himself. ngambye katonda. I said the Lord. gwe nno ngenda kugoba bambi. I said Ngambye God. Katonda. I said God. aha Amen. awoli nandi. katonda I said God. katonda God, bw'aba yali ku ludda lwaffe. if it's God on our side, nduuzi ekyo kiwetako okusooka okutegeera. this is what you need to understand era first. ababadde wano mulancawa ekyo kye nalandigiddeko. People who are here in the lunch hour, this is what I ate explained. ngenda kimalako akadde. I'm going to take time explaining ate this. si lunaku lumu si bbiri. Not 2 days, not 3. ngenda kuba nga njogerako ekyo kyokka. katonda I'm going to be telling you about God. otegere ky'olina. You know what you have. ngambye katonda. I said God. sigambye erosi weewamu. I didn't say else one of your Ngambye names. Katonda. I said God. sinagamba osi. I didn't say your OC. sigambye dpc. I didn't say the DPC. sinagamba igp. I didn't see the IGP. sinagamba cdf. I didn't see the Sigambye CDF. President wa I didn't Uganda. see the president of Uganda. sigambye trump. I didn't say Trump. ngambye I katonda. said God. katonda. If it is God, somebody say katonda. Bewagamba God. kyogere magamba katonda. God. obanga abantu batambula nga bagaziwa mu luguudo. If people boast moving around, olwago agamu amannya genjogeddeko. for those names that I've just mentioned, oli okumanya obumanya nti alina essimu ya igp.
Someone just to know that they have their contact, the contact of their IGP in oli the phone. n'amanya nti alina essimu ya DPC Someone to get the contact of the DPC. n'akusongamu olugalo And they just come and boast at you. n'agamba ŋŋenda And akompola they say, be careful with me. nze gwolaba ndi connected I am connected. ojja kunfunamu obuzibu You will face it rough with me. bajja kukuyoola wano You will be picked up from this place. ojja kwewunya nga bakutwalidde mu drone And they will take you from the drone. ŋŋenda nkompola Just be careful with kubanga me. ndi connected Because I have connections. naye nga gwayogerako But the person they are talking mwana about wa muntu is just a human mulya person. mmere He also eats wa pork. wano ku nsi He has a mortal olwaliro body. waali Today they are here. enkya taliiwo Tomorrow they are no longer naye here. ababalina But those who are connected to them, boogeza maanyi they boast about them. olinagamba ŋŋenda They nkompola brag. Be careful with me. ojja kunfunamu obuzibu You get nze issues. mbuuza I'm asking. olwo abalina katonda boogere batya How much more to us who have God? abalina katonda balyogedde How batya much more to us who have God? abalina katonda balyogedde What batya shall we say to us who have God? be baalitambudde nga beekuteera Well, be balyogedde nga bigambo tebivaayo would they walk with their be heads baali bowed badde mu down? ntiisa buli Would kaseera they be intimidated and in fear gundi always? ggwe Yes, someone omanyi here. ky'olina Do you know what you have? omanyi ky'olina Do you know what you have? omanyi kye wafuna Do you know what you got? buuza niba ndi gwe omanyi ky'olina Tell someone, do you know what you acquired? omanyi kye wafuna Do you know the God you have? pawulo abuuza Paul says, tubyogereko tutya what shall we say then? katonda If God bw'aba yali ku ludda lwaffe is the one on our side, kati olwo now omulabe waffe kyani who can be our enemy? nze mbuuza akweraliikiriza kyani Who is that person worrying you? oli atera okukangakanga The one who intimidates you always. kyani Who is that one? ayagamba nti agenda kukusaanyaawo The one who said they will destroy you. kyani Who are they? akusuza nga teweebase The one who gives you sleepless nights. kyani Who are they? ayakuweereza meseji ekangakanga The one who sent you an intimidating message. kyani Who are they? akulwaza pressure The one who gives you oyo pressure. akuteekako The stress one gives you heart attacks and namba oyo stress. afuuwa emmindi The one blowing pipes for you. namba oyo ayafuuwa emmindi The one who blow pipes on your behalf. kyani Who are namba they? oyo ayakolima The one who cast you. naye wana muyakolimira I say that they placed a curse over ani your life. yakolima Who is that one that placed a curse over your ekikolimu life? kye kigenda kuyitawa Where is their curse going to pass? ekikolimu kye Where is their curse kigenda kuyitawa going to have value okutuukako to come to you? eddogo lye They are witchcraft. ligenda kuyitawa Where is their witchcraft going to pass? ani agenda oddy empawalinga Who is that one that is going to empower their witchcraft? obutamanya katonda gw'olina Not knowing the value of the God you have, obutamanya ky'olina not knowing what you acquired, bukuleetera n'okudduka ebyandikudduse will let you run from things that would run from you. simanyi oba ekyo kiwulidde Did you get that right? obutamanya ky'olina Not you realizing what you got bukuleetera okutya ebyandikutidde will let you fear things that would be afraid of you. bakusanga odduka ebyandikudduse They find you running from things that would run after you. walirabye otya ng'oli ku lubalaza ewuwo How would you feel when you are the veranda n'olaba emmese ng'egoba kapa and you see a rat chasing a cat? eyo teyalibadde firimu Would that be a film? yeba firimu It would be a movie. emmese ng'esimbye ku kapa emisinde egitwala kagudde When the rat is the one chasing after the cat, gwe tosobola kuseka won't you get amazed? ate singa obadde mu lugyalo Now, if you were in your compound n'olaba embuzi ng'egoba engo and you find a goat, running after a leopard, otandika okugamba ki ekigenda mu you maaso start asking, what is happening? ate kati embuzi yeegoba engo How comes that the goat runs after the leopard? endiga nga ate egoba empologoma A sheep now runs after the lion. katonda waliwo lwabeera mu ggulu n'akwewuunya Sometimes the Lord is in heaven and is getting amazed. nga bye wandibadde ogoba ate bye biri mu kugoba That the things you would be running after are the things that are chasing you away. nga bye wandibadde ogoba The things that you would be chasing yourself. ate olw'obutamanya ky'oli Because of your ignorance of what you have. obutamanya ky'olina Because of not knowing what you nga bye have. wandibadde ogoba emisinde The things you would chase. kati ate nga bikusimbyeko emisinde Now they are the things that are running. nga bikugoba And they are chasing you. ne mukama n'aseka naye mu disappointment And the Lord is disappointed and amazed at you. n'aseka ne in amidst disappointment He is always laughing and amazed in a n'agamba naye disappointment. omwana wange I ono say, this my son, my ate daughter. kati
ebyali mutidde ate kati yabitya. How comes that the things that would fear him, is the one fearing them now? Kubanga basudde omutwe gw'enkoko mu mulyango gwo. Because they have brought a hen of a chicken in your compound. N'otandika okuba enduulu. And you start shouting and N'otandika getting okulaajana. You start crying. Bamasimu bajje bakuyambeko. You call people to come and pray and help you. Tufudde. And you're like, we are gone. Katonda n'abuuza ki ekimuse. Now the Lord asks, why is this dying? Afudde ki? Why is this one crying? Omutwe gw'enkoko. Because I found the head of a chicken. Sina nkoko namba wabula omutwe. Not even a full chicken, but its head. N'okwennya tegwenyeenya. It's not even having life. N'enkoko nannyiniyo baagigusazeeko. Even the chicken itself was cut off. Naye ng'omwana wa Mukama ali mu kulaajana. But the child of God is crying. Tufudde. We are dead. Batusuulidde omutwe mu They mulyango. have brought the head of a chicken on our business place. Obutamanya ky'oli. Because you don't know what you have. Bukuleetera okudduka ebyali kudduse. Not knowing what you have brings you to run after things that will be running after. Pawulo abuuzizza Now Paul is asking a question. abooluganda Brethren, tunaayogera tutya ku ebyo what shall we say then about these things? biriwa byagamba Which things he's talking oba about? onoobitegeera If you are to get to know them, engeri gyekiri nti buno bubaka bwa sizoni namba because this is a message for the whole season, fisaayo akadde just spare some time osome essuula yonna ey'omunaana and you read all Romans chapter 8. ojja kutegeera biki ebyo Pawulo bye yali ayogerako bye yali amaze okutontoma okuva ku linnyiri olusooka mpaka ku Luka 10. Now you know where Paul is coming from 8 to 1 to 30. Kati ebyo bye yali amaze okulistinga down bye yali ayogerako These things that he had listed down that he's talking about, ng'abuuza tubyogereko tutya ebyo asking what shall we then say about these ones? biriwa Which things? ekyo tufuula obufuuzi abaana be Just making us his sons. eri mu lunyiriri olusooka waliyo ekibuuza In chapter 1 there is a question. mu lunyiriri olusooka In verse 1. nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. That therefore there is no condemnation to them that are which in Christ Jesus. Kale kaakano Therefore, tebaliiko musango now there is no condemnation abali mu Kristo Yesu. to them which are in Christ Jesus. Naye ng'ate omulaba n'ekyo ekigambo kale You say that therefore, ogenda okyogera when he says that word, kirabika ayina ebiri eri waggulu bye weetaaga era okuwulira there are other things in the upper chapter that you have to listen to. wasinzira n'agamba nti bw'otunuulira ebyo byonna He says that when you look upon all these things, kale kaakano now therefore, okusinziira ku ebyo byonna ebiri awo according to all things in the upper ebimaze chapter, okwogerwa the things that have been listed ebiri mu down background in the background chapter, kiraga it seems, nti wetwogerera it shows that as we wetwogerera speak per now, wetwogerera as we speak per now, tebaliiko musango there is no condemnation abali mu Kristo to them Yesu. that are in Christ Jesus. Oli omu ku bo Are you among them? siwulira oli omu ku bo Are you among those people? oli omu ku abo abali mu Kristo Are you Yesu. among those people that are in Christ Mukubire Jesus? engalo nga zino gaggwe Go ahead and clap for him in a mighty way. mukubire engalo nga zino gaggwe Go ahead and clap for Jesus. singa omanyi obunene bw'omusango gwe twalina If you know the big thing we had, singa omanyi obunene bw'omusango gwe twalina if you knew how big we had done was, naye mu abasaawundi ne administration tetumanyi oba tubakole ki naye mutugendeko mpola mujja kufuna obuzibu tujja balangirako ekigambo kye mutaagala kuwulira omukazi wuli alaajana ebigambo ebi byenjogera tabiwulira temwamuwadde monita kubanga mututaddeko akazito mututaddeko akakwakkulizo mbu tulina kusooka kubagulira monita awo nze wano nyina monita 1 2 3 4 5 6 7 8 waliyo nezitalina kyezikola ziri wali lwaki timumuwaake mumwabaki mmwe omuntu ayinza okubakolimira mu lulimi mutategeera buli mwegendezi mujje mukendeza olugezigezi mu kyaki ani akikola ku mukazi mumwe monita alaajana ebigambo tabifuna ebimu byenjogera Dewusi aganye Dewusi yennyini Dewusi jangu wano nkutegeka emikono tofiira bwereere mutole ku zero monita eziri wano mukazi mumwe monita mwagala tubakole tutya mwagala kutufugira wano gwe timuntankula mmwe amafuta gade gagenda okubulira enjiri ate gayinza okusooka okukola ekintu wano
kama feebazibwe Praise tubaveeko beterezi mukama waabwe uli abasasula akwatagane nabo ngambako nti amina. Amen. Ulyage kale tuna kale kaakano tebaliko musanga bali mu Kristo Yesu. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Naye bw'akozesa ekigambo kale But when he says therefore, kitegeeza waggulu alina by'amaze okwogera. it means that there are things he has said in the upper chapter. By the way, Amen. because of that, Olw'ensonga we have more than 2 weeks from now. tulina weeks bbiri okuva kati. Okay? Amen. Days, they may be less than 2 weeks to the conference. teziwera weeks bbiri okutuuka ku lukuŋŋaana. Bw'oba oyagala okunyumirwa conference, If you want to enjoy this conference, soma ekitabo kyonna ekyabalumi okuva ku ssuula esooka. make sure that you read all the book of Romans from chapter 1. Kubanga wadde olaba ng'essuula zino baazitemaatemamu nga bagenda bazisegmentinga ne bakolaga essuula esooka, essuula eyokubiri, essuula eyokusatu, ebyo by'abantu, essuula ezo ziteekamu by'abantu abaatuyamba okwarwenjinga bayibuli eno, naye bino ebintu bwe byawandiikibwanga segmentation eya ssuula ezo, essuula ezo tezaabangamu. Ojja kwesiŋŋaana nga essuula ey'omunaana, it is a continuation of essuula ey'omusanvu. Amen. Though these people are broken down in segments, they just did that for punctuations, but those people who wrote them, they were just writing a whole story. Kati bayibuli bw'eba neekunyumira, Now, if you are to enjoy the Bible, weeyigirizenga okusoma akasuula konna okazingeho. make sure that you read the whole chapter and you get to understand it. Kati bw'oba onootegera ebiri mu ssuula ey'omunaana, If you want to know what is chapter 8 saying, 8:31 chapter 8:31 saying, ddayo emabega n'ebiri waggulu bisome bulungi obitegeere. make sure that you go back and read the previous chapter also. Bameka baŋŋambako nti How amiina. many say that I get you, Bishop? Kubanga n'onawandiika 8:1 ulya bw'atandika gamba kale nziriza mwana nge 8:1 gye tubaddeko 8:1 agambye kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Now therefore there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. Kyagezaako okugamba What he is trying to insinuate, oluvannyuma lw'ebyo bye yeetegereza waggulu awo, after all the things that he has looked through in the upper chapter, oluvannyuma lw'ekyo ekyakolebwa, after that which was done to us, oluvannyuma lw'omuwendo Yesu gwe yasasula, after the price that Christ paid for us, oluvannyuma lw'ekyo Katonda kye yatukolera, after what Jesus did to us, oyo kye yatukolera, what Jesus did to us, n'akola declaration now he declares, upon what is above there. oluvannyuma lw'ebyo ebiri He waggulu, made a declaration. n'akola And what is the okulangirira. declaration saying? Okulangirira kwe kuliwa It said, kugamba, kale kaakano tebaliiko musango abo bonna abali mu Kristo Yesu. now therefore there is no condemnation to those that are in Christ Jesus. Oba omukubira mu ngalo zikube zinoge. If you've decided to clap for Jesus, make sure you do it louder. Oli omu kubo. Are you among those ones? Siwulira, oli omu kubo. Are you among them? Oli mu Kristo Yesu. Are you in Christ Jesus? Siwulira, oli mu Kristo Yesu. Are you sure you are in Christ Jesus? Oba oli ku Kristo Yesu. Or you are on Christ Jesus? Ekizibu we kiri. Where the problem comes from? Tulina abantu babika bibiri aboogera ku Yesu. We have two types of people that speak about Jesus. Bw'oba teweegendereza oyinza n'okulowooza nti bonna be bamu. If you're not careful, you can fail to differentiate the two. Tulina abali ku Kristo Yesu n'abali mu Kristo We Yesu. have those that are in Christ Jesus and those ones that are on Christ Jesus. Era abantu bangi tubagamba okulokoka, Some people we tell them to get salvation n'agamba nze sikyetaaga, nzigulaba bambatiza. and they tell us that I no longer need Christ, I already have Christ, I was Nze baptized. nange ndi ku Yesu. I'm also on Jesus. N'abaana bange bonna babatize. All my children are baptized. Era olaba nyina ne sappulu. I also have a rosary. Olaba nyina n'omudaala. I also have a talisman. Jangu mu nnyumba yange nkulage. You can come to my house. Oyo omulaba, You see that one? oyo Yuda Tadeo, This is Judah ono Tadeo. Kalooli Lwanga, This is Kalori ono Langa. Tanansi Bazekete, This is Bazeket Hatanas. ono Maria, This one is Mama Mary. ndowooza ondaba nange ndi ku Yesu. I'm also on Jesus. You see all this? Abo bo bangi Those ones are plenty. abali ku Yesu. Those ones that are on Jesus. Lwakuba emirundi egisinga obungi Though sometimes, bwe bamala okutimba ebifaananyi ebyo byonna, after they hang all those images, nze njogera ku kye nnali now I talk about myself era previously, njogera ku gye nnakulira and I talk about where I grew up from. era njogera ku kye nnalaba. I talk about what I witnessed. Ebifaananyi bya Kalooli Lwanga twabiyina mu ddiiro We used to carve all those images
naye nga n'ebigali nabyo tubirina wansi w'ekitanda. But we also had fetishes under our bed. Twalinayo ebigali. We used to have those fetishes. Njogera mpola tebampulira. I just speak so slowly so that they can't hear me. Abeeka tebawulira. I don't want my home people to hear about it. Kamaavu ebazibwe. Praise God. Kalooli mu lwanga twamulina mu ddiini. We had all those images hanged. Nowa mawaggali nga naye tumwina n'amawaggali ge ngaali wali. Noah Mawagali also hanged on the wall. Ebifaananyi byonna nga tubitimbi. We had all those images. Twalina essapule eza buli kala. We had all rosaries of all Nga types. twazitimba eya bbulu, emyufu, eya bbulaaka, eya nga weeziri n'eya yero zonna. Bulijjo kala nga weeri. We had hanged all colors of rosaries. Naye mu kiseera kye kimu. But in the same time, n'ebigali nabyo twabiyina wansi w'ekitanda. we used to have also fetishes under our beds. Bameka abakulirako mu maka agaali bwe gati. How many grew up from such homes? Ng'eddiini mwagina ne lubaale nga mulina. You had the religion, you also had fetishes. Mbadde nga mmanze nzekka. I thought I was Nammwe alone. mwali bwe mutyo. You used to come from those Ng'eddiini ends. mugirina. You used to have the Naye nga religion, ne bajjajja mubalina. but you also had to, to have those fetishes. N'okubatizibwa nga mwabatizibwa. Yet you were also baptized. Era nga n'obwana bwe muzaala mububatiza. Even your children used to baptize them. Oba nga mubusiramula. Yes, you used to know. Oba nga mubuyingiza mu You ddiini. used to circumcise them. Ne Yesu nga You mumwogerako. talked about Jesus. Ne kuyisita manyanga ku Pasika nga musaba. You used even to go to church on Easter. N'ente nga muzisala. You used even to slaughter cows. N'ennyama nga mugirya. You used to eat all the meat. Ne mu church ku makya nga mugenda. Early in the morning you used to come up to Naye nga church. n'akawungeezi mu bbaala mubeerayo. But in the evening you used to go to the bars and clubs. Ku makya mu church. In the morning you come to church. Akawungeezi mu bbaala. In the evening they find you in the club. Ku makya obeera na maama wa waka. In the morning you have mother. Ku makya obeera na mukyala wa waka. In the morning you are a wife to someone. Akawungeezi obeera na baamalaaya. In the evening you are a prostitute. Ekyo kye kiki ekyo. What is that called? Kijja ddi ekyo. What brings about that? Kijja nga toli mu Yesu wabula ng'oli ku Yesu. It comes when you are not in Jesus but you are on Jesus. Ate abantu tebabirinaamu njawulo. And people do not know the difference. Tubagamba balokoke. We tell them to get Ne salvation. batugamba nabo balokole. And they tell us that they are already saved. Era bayibuli nga bazirina. And they have their Bibles already. Ekitabo ky'enjatula nga bakirina. They all have all those Ne Bibles. Yesu oba Yesu nga bamwogerako. They speak about their Jesus. Nga tebalabawo njawulo. They don't see the difference. Era nga bwe bagamba okulokoka tebalaba nsonga lwaki balokoka. They don't see the reason as why they accept to be in Jesus. Beetaagayo omuntu abagamba They need someone who tells to them nti waliwo enjawulo that there is a difference wakati w'okubeera ku Yesu between being in Jesus n'okubeera mu Yesu. and being on Jesus. Bali be bagamba abataliiko musango. These people that are not condemned. Bali be bagamba abataliiko musango. These people that are told that they are not condemned. Tebagambye abali ku They Yesu. have not told those ones that are on Jesus. Ekyawandiika bali kigambye The scripture has not nti said. kale kaakano tebaliiko musango abali ku Kristo Yesu. Now therefore there is no condemnation on those ones that are on Christ Bw'oba Jesus. okyali ku Kristo If Yesu, you are still on Christ Jesus, omusango waliba ng'okyagulina. you are condemned already. Omusango ogulina. You have a Bw'oba condemnation. oli ku. If you are Ngambira neighbor nti ku. if you are on, Kigambe neighbor nti ku. if you are on, Bw'oba oli ku. if you are on, Okyalina omusango. you are still condemned. Bakyakwetaaga. Yes, you're still Oli condemned. wanted. You were wanted. Eggulu likulinze. The heavens is waiting. Geyeena ekulinze. The hell is Ku waiting. lunaku lw'omusango. On the judgment Olina day, ebyokwanukula. there are things you have to answer. Ate si ekyo kyokka. Not only Ne that, Setaani even the nga devil, tukyali wano as we are here, akulinako access. is also having an access about you. No wonder Tekyewuunyisa. wadde obwana obubatiza Even if you have baptized your children, ne n'emizimu gye butuga. even the demons are attacking them. No wonder Tekyewuunyisa. wadde obwana mububatiza You have baptized your children, naye n'abalongo mubaalula. but you also go and No go to the wonder fetishes. Tekyewuunyisa. Wadde mubatiza Though you baptize your naye children, obwana amayembe gakyabunyola ensingo. you still have demons strangling your children. No wonder Tekyewuunyisa. wadde mu kyaki obaayo You come to church, naye n'emmindi okyafuuwa. but you still blow pipes. Lwaki? Why? Kubanga olina ebikutu g'ekiro. Because you have things that come and strangle you at Waliwo night. ebikutu g'ekiro. There are things that come and strangle you at night. Bw'oba okyali ku Yesu, If you are still on Jesus, ebikutu g'ekiro tolina bw'obyewala. you cannot avoid things from strangling you. Bw'oba okyali ku If Yesu, you are still on Jesus, ebikweba
bakako ekiro tolina bw'obyewala There is no way you can avoid spiritual husbands and wives. naawe obeera weewuunya You can also get amazed. mbuga singa bano ababulizi bamanyi kye boogera If these people knew what they are speaking bano about, ababulizi bamanyi kye they mpitamu don't know what I'm going through. bo batuvunaana lwaki tugenda mu ssabo They always condemn us. Why do we go to naye nze church? ekintu kinneebakako ekiro But I have a spiritual something that sleeps with me. sisobola kuwakanya I cannot, argue kubanga with era you gwe kyebakako because it's you who is suffering it. n'akuwakanya nte tekikwebakako How can you contend with you that it's naye not true? nsobola okukubulira ensonga lwaki kikyakwebakako But I can let you know the reason as to why you're still suffering with such. kikwebakako kubanga oli ku yesu They are still using it because you are on kkiriza Jesus. nkuwa amagezi Allow me to let you know ove ku yesu that you shift from being on odde Jesus mu yesu to get to Jesus, va inside ku Jesus. yesu Get out of, va ku yesu shift from on Jesus oyingire mu yesu and get in Jesus. ekikwebakako kigenda kulekeraawo Spiritual husband and wife will free away. ani awulira ngambeko nti amiina Say amen. yingira mu yesu Get into Jesus. basebo Ladies and gentlemen, waliwo enjawulo nene wakati w'okubeera ku nnyumba n'okubeera mu nnyumba there is a huge difference between being on the house and in the house. bw'oba oli ku nnyumba If you're around the house, ensiri zaddemba okusula nga zikuluma mosquitoes can bite you all night kubanga oli ku nnyumba because you're outside the house. mpewo yaddemba okusula ng'ekufuuwa You can be beat by every wind kubanga oli ku nnyumba because you are around the house. naye bw'oba okooye empewo But when you're tired of va ku nnyumba the coldness, get out of the, oyingire mu nnyumba get outside the house and get into the house. ani awulidde ngambeko nti amiina Someone say amen. ekyo eyo enjawulo nagitegeera emyaka 37 egiyise I got to realize this difference 7 years ago. era ŋambye 37 egiyise 37 years ago, enjawulo nagitegeera I got the difference. noli sibiinamu njawulo I didn't know the difference nali before. sina njawulo ya ku ne mu I didn't know the difference between in and on. katonda kinsomesa ekinsomesa mu ngeri enzibuzibumuko era siriko wajjoogerako God taught me the harder way, and I always testify about this. fe twali tubeereyo salaama We used to come from Salama. oluguudo lwe salaama terwabangako mmotoka We didn't have cars for transportation. twagendanga nga emmotoka zibeerawo kawungeezi ate nga za pikaapu They used to have pickups that would take people. ze zituleeta ku makya They brought us in the ze morning zituzaayo and kawungeezi they could take us back home. oluguudo lwe salaama abali esalaama katonda yajjukira bajjukire Sarama Road, people over there, the Lord has just remembered you. tewaabangayo mmotoka We didn't have cars then. emmoloka zabanga za pickup There used to be pickups. lwe luguudo lwokka abasaabaze gye bataakira emenganga nti oyina balina obuko toba na buko tewabanga na buko ng'osuleyo kubanga akawungeezi babatikanga ku pickup ne muyimirira nga buli omu akutte munne mu kiwato oba mukamwanawo oba nazaala olina omukwata mu kiwato paka esalaama. It's the only law that you didn't have to claim about in-laws issues because you could all squeeze yourself on the same pickup, whether your mother-in-law, your father-in-law, or your daughter-in-law. kati ngezaako kunnyonnyola embeera eyabeera Now I'm trying to explain to you what happened. ku makya mwenna mwaggwangayo lumu In the morning, you always come at once kubanga mulinnya pickup eza gavumenti because the government pickups used to bwe transport people. ziggwayo nga kaweddemu ng'ojja kutambula If they are done, you could walk. era olunaku lumu One day, nakeerewa ewaka I delayed home. simanyi kyaliwo I don't remember what happened, naye navaayo waka sawa 5 but I left home around 11 ne ŋŋenda ku luguudo we tulinnyira and I went where we used to board from, ng'emmoloka zaweddeyo ddala that all the cars had gone. naye mba nkyali awo nkyabirowooza As I was perusing and thinking through, katonda nanzijukira the Lord remembered ne me. zireeta emmoloka ng'eva kampala There came a car from Kampala. ng'agivuga mumanyi bamuyita kasujja I knew the person who was driving was Kasuja. nampitako n'ayambuka ewuwe He passed by and went to his place. nankola bw'ati nti akomawo He told me that I'm coming back, ne ŋŋamba mukama nnyanukudde and I said God has answered my kasujja prayer. teyamalayo bbanga ddene Kasuja didn't take long from where he had gone. n'akomawo He came back. mu maaso ng'atuuzizaayo mukyala we n'omuntu He omulala was seated with the wife and another person in front. of course nze ekyokutula emabega kyali nnomo It was normal for me to still kyali stay kya bulijjo behind. twali twakimanyi It was normal because we're used to it. kasujja n'asiba Now Kasuja had to stop. nga nkutte akasawo kange akajje mu I tekisi used to carry my bag, naŋŋamba yangu olinye my Gymtex bag, and I ne board. nninnya pikapu ya I kasujja board behind the pickup. mba nnaakateekayo okugulu okwokubiri As I was trying to bring the second leg, kasujja n'asimbula then he had to start the car. amagulu ne gadda waggulu Now I had to make n'engwa ku ttaka I,
ate mu nfuufu Then I had to draw. I dropped down n'akasawo kange akajje mu taxi. with my bag. Kasujja teyategeera nti nagudde. Now Mr. Kasuja didn't realize that I'm already off the Yazzaako pickup. buza n'avuga n'agenda ng'amanyi kwendi. He continued driving thinking that I'm still on the pickup. Naye aba yaakavugako nga half a kilometer. If he, when he had driven around a half a kilometer Abamanyi oluguudo waliwo we bayita ku stage ya Rwasa. at Rasa stage, those people who know Salama Road, Era we wali essomero lya Kingdom this Jewels. is where Kingdom Jewels School is Aba formed. yaakavugako nga half a When kilometer. he had just driven a half a Ng'atuuse we kilometer, bayita ku St. Ponsian, waliwo ekereziya gye bayita St. Ponsian awo ekyamula. there is a chapel called St. Ponsiano. N'atunula mu driving mirror. Then he had to look into the side mirrors. Ng'alaba omulokole ayalinnye ate nakyamulabako. He didn't see the person who had carried earlier. Ne bimutabula. Then he wondered. N'asiba He had to stop the car n'agamba omulokole alimu olusambwasambwa. and said, what happened to this born again? Does he have some spirits? Yalinnye nga mmulaba. I saw him boarding. Ate kati mukebere mabega taliiko. Now I'm looking through the mirrors, I can't see him. Kati bambi nga tamanyi nti yansudde. Now he didn't remember that I was dropped off earlier. Naye yali musajja wa kisa n'abeera concerned. Yes, he got concerned. N'atandika okuvuga revansi mpolampola ngadda emabega. He tried to reverse Nga behind, bwakebere mu side mirror. looking through the mirrors. Bwe yamala n'annengera nga ndi eri mabega. Now he saw me from afar down. Ndi mu kwerondawo mu nfuufu awo. I was trying to help myself out Akajaketi kange n'akasawo kange akajje mu taxi byonna bijjudde enfuufu. with my jacket, trying to clean myself up. Enkokola zinuubuse. I had got some bruises. Kati n'avugira ddala n'addira ddala Now emabega. he had to make a reverse and he came to where I was. N'ambuuza mulokole ate kiki? I said, what happened to you born Ne again? mugamba Kasujja wansudde. And said, I dropped off from your car. N'agamba sorry naye naye mulokole olimba wali obadde weekwata. I say, sorry, you would have, Ne mugamba nabadde naakalinnya ate gwe n'osimbula. I had just bored and you went. N'agamba sorry. And he started the car. He said, Olulala sorry. weekwatanga. Next time, make sure that you board very Olw'okuba well. emmotoka yaliwo yokka. Because it was the only car Era then, n'enziramu n'enjirinya. I had to board again. Kati kwolole nategeera enjawulo. Now, this is where I got to realize the difference Enjawulo wakati w'okubeera mu pickup n'okubeera ku pickup. between being in the pickup and being on the pickup. Kubanga ebyo byonna ebyantuukako. Because whatever happened to me that day, Abaali mu pickup tebyabatuukako. those who were in the pickup did not access the same. Byatuuka ku nze yali ku pickup. It won't happen to me who was on the pickup. Ameka baali balinye ku pickup. How many have ever bought a pickup? Ennaku gye nalaba ndowooza naye mwagirabako. And now you can testify to that. Enkuba bw'etonnya gwe gwekuba. When it rains on you. Enfuufu yonna eggwera mu maaso g'ogenda okutuuka ng'obukooweekoowe bwa bulawuni. All the dust comes to your face. By the time you get home, you are dusty. Abali munda mu pickup ebyo ebizibu tebabimanya. Those ones inside cannot experience this. Bwe baweta ekkoona When they make a corner, nga driver wa kimama when the driver is reckless, bw'aweta naawe oweta. when they curves, you also make a Ova curve. ku kkono n'odda ku ddyo. You can get to the right, from the Kubanga right to oli the ku left, pickup. because you are on the Ku pickup. kyalo we kubeerako omwana ow'ekimama When there is a reckless person, a stubborn person, bw'akasuka ejjinja when they throw a stone, limalira ku mutwe gwe. it comes on your head. Kubanga oli ku pickup. Because you are on the pickup. Bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, waliwo enjawulo there is a big wakati difference w'okubeera ku Yesu between you being on Jesus n'okubeera mu and Yesu. you being in Abali mu Jesus. Yesu Those in Jesus, ebyabwe bya njawulomu. their things are different. Ani awulira ngambeko nti Someone amen. say amen. Privilege esooka bakugambye. Omuganyulo ogusooka they have told The you. first privilege bagambye. Omukisa ogusooka they are telling you. Kale kaakano Therefore right now, tebaliiko musango there is no condemnation abali mu Kristo to Yesu. those that are in Christ Abo Jesus. abali munda mu Yesu Those that are inside Jesus, tebalogeka. they are unbewitchable. Tomutega ttalo ne They limukwata. are unbewitchable. Tomutega busuko ne You bumukwata. cannot bewitch them. Emizimu tegibebakako ekiro. Evil spirits cannot sleep Ani with awulira them. ngambeko nti amiina. Someone say amen. Ekibi babeera They bakiwangula. have overcome sin. Lubaale babeera They have bamuwangula. overcome demons and their Awo ewali spirits. enjawulo. This is where the difference comes. Era abatakimanyi. And these people that don't know about it, Abatakimanyi. those people that do not know about Naddala it, abatabeerangako mu Yesu. most of those that have never been in Jesus, Bo bamanyidde ddala nti tulina ebintu. they know that we have certain things we have to keep. Era bamanyi mbu tusamira. They know that we also have appease spirits. Ate n'ensonga zaabwe bazirina. And they also have their reasons. Nze waffe ku kika Where I come from, beekolamu ekibooziboozi. they always speak to themselves.
ne bagambagana and they make conversations. oyo Kiganda timumweteeke And he said, Bishop Chiganda, do not mind that man. alina ebintu He has spirits he appeases. ebintu abirina yagenda n'abikola abirina alina gye yagenda There is somewhere you went to appease some spirit and sacrifice to some spirits. kati ate bambi tosobola banenya Now you cannot, argue with them. balina ensonga zaabwe ne bakyogera They have their reasons that's why they say so. kubanga banneegezezaamu okunsindikira birubaale ne bigaana okunkwata Because they have tried so many times to attack me, but I'm unbewitchable. ate si lwakuba ndi babisindika nga bampalana Not because they hate me. buli lwe baakuŋŋaananga mu nkiiko z'okusamira Every time they gathered in those clan nga baagala nange meetings, mbeeyo they used to let me know and they Ninga wanted me to be tesibaayo. part, but I couldn't attend. ate ne watabawo kimbaddeko And nothing happened to me. obusungu ne bubakwata And they got angry. n'amayembe ne ganyiiga Even the spirits got ne angry. gabagambanga And they told them, lwaki abamu tebajja why don't some people attend? lwaki abamu tebajja Why don't we see some ne people? bagagamba bajjajja And they told them, spirits, mugende mubakwateko go and attack them. mubanyoole Go and attack them. bajja kujja They will come. kuba kati ffe tuli wano biiru zitutta fekka ffe tusasula fekka emikolo gy'okusamira Because we are here only encountering the bills. ate nga bali eri balina sente They are there, they have money. bajjajja mugende mubakwateko Spirits, go and attack them. ojja kumbuza wabiwulirawa How did you get to know that? bulaaza wange atera kutuula omumanyi musumba jime mugenda wala I have my brother around here, Pastor Jimmy oyo Mugendawala. bwe nalokoka namulekayoko When I got saved, I left him home. byonna yabiwulira byonna yabiraba era bwe yalokoka byonna najja n'abinyumiza Before he got salvation, he used to witness that, and he told me that after his salvation. yaŋŋamba naye baabulabika olina kyoyina He told me, Baba, there is something you went nga to. twakusindikira ebintu We used to send to you certain things. buli lwe twakuŋŋaananga okusamira Each time we gathered for the meetings, nga twataddewo olunaku lw'okusamira the congregation of appeasing spirits, ffenna ne tulagaana ntujja kujja when we said we were coming, abaasookanga okutuuka those people who came earlier than us, bajjajja nga babuuza the spirits could ask, abalala bali luddawo where are other people in the clan? lwaki tebazze Why don't they show up? oluusi nga bajja kumalayo ennaku nnya mu kusamira Sometimes they could spend 4 days over there. kati abaasookangayo No, those people who went mu earlier, lubaale n'amayembe nga biyomba abalala baliwa the spirits used to ask them, where nga are bagamba others? bajjajja And they said, spirits, genda mugende mubakwateko mubanyoole nabo bajje lwaki batulekera ebintu bino fekka bajjajja ne bagamba tugenze kubanona you go and attack them. Why don't they show up? And they said, we are going to go. bajjajja ne bring them. babasuubiza tugenda baleeta nga tebalinnya Then the spirits, promised them to bring. era abatalina yesu byabaleetanga enkeera nga bajja tebalinnya Those without Jesus used to go with attacks in the naye nga morning. mu abo bajjajja be baanonye bano banoonyamu omuntu omu atazze gwe beesunga okulaba ne bamulinda ajje bamulinda naye atuuke bamulinda akyame olukiiko ne lutuuka kuggwa nga teyazze era n'atajja But amongst them, they were waiting for one person, eagerly waiting for them to show up, for me to show up, but I didn't show up. omuntu oyo nga si mulala Who is that ye person? dawudi kiganda This is Bishop David nga Chiganda. teyazze He didn't show up. bajjajja ne bagamba The spirits used to ask, tugenda mukolako we are going to work on him. tugenda mukolako We are going to work on him. ne balinda bankoleko They were eager waiting for them ne to deal balindira with me. bankolengako They used to wait, bajjajja ne batabaako kye and bankozeeko the judges didn't deal with me. bangendanga okuwulira By the time they had nti kati everything, yaguze emmotoka and endala I'm buying another ne car. bagamba emmotoka endala Another car. ate nga bajjajja bagenda bamukoleko Yet the judges promised ate nga to ffe deal with him. tutambuza bigere How comes we are ate kati footing? yazimbye ennyumba endala How comes he's building maama houses? nnyabo Oh Lord my God. bajjajja nga kye batayagala kwogera What the spirits didn't want to tell bajjajja them. nga kye batagamba bali What the spirits didn't tell those people. nti bazze That they came ne batuuka ku kisaakaate and they found a ne fence. balaba omuliro They found an nga edge with gwetoolodde fire. w'ensula Surrounded where I ani sit. awulira agambeko nti amiina Someone said amen. lwaki Why? kubanga siriku Because I'm not on. ndi mu I am in. gamba mu I am in. kyogera enkyula egamba mu Say that I am in. ababeera mu Those in. tebamala gakwatibwako Untouchable. tebamala galogebwa Unbewitchable. tobatega busuko Yes, you can't bewitch tobatega them. ttalo You can't bewitch tebamala them. gasamira You can't attack tobasindikira them. bintu They don't appease tebalogebwa spirits. They are unbewitchable. tebakolimirwa They are uncursable. ani awuliraga nti aleluya Say amen. bw'oba okooyo okukuloga If you are tired of being bewitched already, va ku odde mu shift from on to get to in. bw'oba oyagala bw'olifa If you want when you die osigale ng'oli mulamu that you're still living to eternity, va ku odde mu
mo. Shift from on to in. Kubanga Yesu bw'ati bw'agamba. Because this is what Jesus says. Nti akkiriza nze. He who believes me, ne bw'aliba ng'afudde. even when they die, oyo aliba mulamu. they will live again. Kola ekisoboka. Do whatever you can. Mwana wa Mukama. Oyingiremu. And get into. Ate osigalemu. And stay in. Abaana ba Mukama abamu. Some children of God. Mubadde victimized. Mukoseddwa. Ebyali kubi Abamisiri naawe ne bikukuba. Things that would attack Egyptians are attacking you also. Nojja n'otugamba ng'oli mulokole nti ate bamaze ne bakuloga. You come here born again but you are bewitched. Musumba ate ekintu kinnebakako ekiro. Bishop, I have spiritual husbands and wives at Simanyi night. kye ngenda kukola Musumba. I don't know how I'm going to handle this. Banteze obusukko. Now they have bewitched me. Ate omulokole bakutega batya obusukko. How can a born again be Nze bewitched? nsobola okukubulira ekizibu we kiba kivudde. I can tell you what is the cause. Waliyo abalokole. There are some born again. N'abamu nga batudde wa. And some of you are Naye here. nga baagana okuyingiramu. You are not in. Yesu baamukkiriza naye baagana You okuyingiramu. believe Jesus but you're still outside. Omanya otya nti olabika oli ku. How do you know that you are still on? Kebera obulamu bwo. Just check your life. Kebera engeri gy'otambula. Check how you move. Ya. Kebera engeri gy'otambula. Make analysis on yourself. Tolina ngeri gy'oba mulokole. You cannot be a born again Ate ng'osiiba mu kibi. and you're always in sin. N'ogamba nti abaloga tebaakuloga. And you say that bewitchers won't bewitch you. Mwasibye mutya basebo ne bannyabo. I hope you get that right. Tolina bw'obeera mulokole. You cannot be a born Ng'ate again. noonywa omwenge. Yes, you're drinking. N'oga nti abaloga tebaakuloga. And you say that those people bewitching won't bewitch you. Tebanaakukwasa bajja kukwasa. When they bewitch, they will attack you. Bw'oba oyagala okufuuka nantalogwa. If you want to become unbewitchable, Va ku. shift from Yingira on mu. and get into Jesus. Bayibuli egamba. The Bible says, Isaaya 5:4. Isaiah 54, Olunyiriro 14. 14, Lugamba. it says Nti mu butuukirivu that in righteousness mw'oliyima shall you okunywezebwa. be established. Mu butuukirivu. In righteousness, Kyogere enjulega mu butuukirivu. say in Kyogere righteousness, enjulega mu in butuukirivu. righteousness Mw'oliyima shall okunywezebwa. you be established. Okubeera mu butuukirivu. You standing in righteousness, Okutambulira mu you butuukirivu. walking in righteousness, Nga tekinnagasa Katonda. before it benefits God, Kisooka kugasa ggwe. it benefits you first. Era lekera okikola ng'olowooza okikolera Mukama. Stop moving right with God thinking you are benefiting Him. Oli mu kyekolera. You are doing it yourself. Nyinayo abawulira bangambeko nti Do you amiina. get that right? Okuyingira okubeera mu butuukirivu. You being in righteousness Kiringa bw'obeera mu katimba k'ensiri. is like you sleeping under mosquito Nga nets. weebase mu katimba When you k'ensiri. slept under mosquito nets, Ekyo tekigasa landiroodi. this doesn't benefit the landlord. Tekigasa Ministry of Health. It doesn't benefit the Ministry of Health. Nga tekinnagasa Ministry of Health. Before it benefits those people, Kisooka kugasa ggwe ayeebase mu katimba it k'ensiri. benefits you who slept under mosquito Era nets. lekera okikola ng'ogamba nkikolera gavumenti. Stop doing it for the government. Omanyi kati nebake mu katimba k'ensiri. Let me sleep in this net. Kagamba gavumenti eremu okusaasaanya ennyo The government that eddagala lya okugula eddagala lya malaria. Wadde ne gavumenti erumwanga abantu baayo bafudde. Naye ate obulumi busooka ku ggwe. Microphone ali zibadde ekibane muzambi. hallelujah. Obulumi nga tebunnagenda ku balala. Before the pain goes to other people, Obulumi nga tebunnagenda ku baakika. before the pain goes to the family Obulumi nga members, tebunnagenda ku landiroodi nti yafiiriddwa omupangisaawe. before it goes to the landlord that they lost their attendant, Busooka ku ggwe ayafudde malaria. it has to first help you. N'olwekyo osula mu katimba k'ensiri obeera okyekoledde. Now you sleeping in the mosquito nets is for own Tolina benefit. gw'okikoledde You're okyekoledde. not doing it to any other person by yourself. N'okubeera mu butuukirivu Even you moving in righteousness, nga tekinnagasa Katonda. before God benefits from that, Kisooka gasa gwa it kirimu. benefits you who is in Ani it. awulira ngambeko If nti you get that amiina. right, say amen. Wulira emigaso egikirimu. Here are the benefits of you walking in Wulira emigaso righteousness. egiri mu kubeera mu butuukirivu. Here are the benefits of you walking in righteousness. Agambye He has said, Isaaya 5:14 Isaiah 54 and Agambye. 14, mu butuukirivu in righteousness mw'oliyima okunywezebwa. shall thou be established. Wangi Amen. kyogere nti okunywezebwa. You will be established. Kyogere nti okunywezebwa. Say establishment. Okoye okutagalatagala. Are you tired of moving anyhow? Okoye okuba nga tonywezeddwa. Are you tired of you not being Okoye established? okuba nga toli munywevu financially. Are you tired of you not being firm Okoye financially? okubeera nti buli ayagala okuloga gwe gwaloga. You are tired of being bewitched by everyone, even the learners. Okoye okubeera nti toli sure of your tomorrow. Are you tired of not being sure ebyenkyayo binaaba You are bitya? tired of not being sure of your tomorrow. Okoye okubutamanya enkyayo binaaba You bitya? are tired
time of living in fear. okoye okutambulira mu kutya Living in fear. okutambulira mu kutya Nga buli kaseera oli scared. every time you are You are intimidated not sure of what tomorrow holds for you. tokakasa oba enkya bw'onaayitawo Okoye otya. okubanga toli munywevu. You are tired of you not being firm. Weekolere bw'oti. Do yourself a favor. Weesogga obutuukirivu. You enter righteousness. Yingira mu butuukirivu. Get into righteousness. Yawukana n'ekibi. Separate yourself from sin. Distant yourself from sin. Weeyawule mu kibi. Distant sin from you. Weeyawule n'ekibi. Engage yourself into righteousness. Weeteeke mu butuukirivu. Because in righteousness Kubanga mu butuukirivu bw'omwo shall thou be established. mw'onaayimiriranga You okunywezebwa. want to be established Oyagala okunywera economically, mu byensimbi, financially, mu byensimbi, spiritually, mu by'omwoyo, intellectually. mu by'amagezi. You want to be established Oyagala okunywezebwa. in Mu righteousness. butuukirivu Shall bwo thou be established mw'onaayimirira n'onywezebwa. at that place of work? Kayo gy'okolera. Oyagala kunywezebwa gy'okolera You want to be established at your place of work. ng'oli gumite gy'okolera When you're firm where you work nga from, tobeera mu ntiisa nkirabika bakugoba you are nkya. not always frustrated. Maybe tomorrow you're going to Oyagala send you. kubeera munywevu mu bufumbo You bwo want to be firm and established in your nga marriage. toli ku masa ya muntu You are mulala not on any other one. naye ng'oli munywevu. But you are established fully. In Mu righteousness butuukirivu bwo shall thou be established. mw'onaayimirira okunywezebwa. That one alone Ekyo kyokka will make you unbewitchable, kigenda kufuula nantalogwa untouchable, atakwatewako established. ng'osimbiddwa onywedde. He Agambye has told you in nti mu righteousness butuukirivu shall thou be established. onooyima okunywezebwa. Thou shalt be far from oppression. onoobeeranga wala n'okujoogebwa. Are you tired of oppression? okwoye okujooga. Are you tired of being oppressed? okwoye okunyigirizibwa. Engage yourself in righteousness. weeteeke mu butuukirivu. Walk in righteousness. tambulira mu butuukirivu. Love to be a righteous person. yagala okuba omuntu atambulira mu butuukirivu. Do away with anything. weeyawule ku kibi kyonna. Weeyawule ku buli kintu ekijjawo obutuukirivu. Detach yourself from anything that makes you sin. Weeyawule ku buli kintu ekitali kya kirokole. Detach yourself from anything that is not godly. Beera asonyiwa. Be a forgiving person. Beera ayagala. Be a loving person. Yagala abalala. Love others. Kyawa ekibi. Hate sin. Yagala obutuukirivu. And love righteousness. Weeyawule ku buli kintu kyonna ekijjawo obutuukirivu. Detach yourself from anything that separates you from righteousness. Abamu bambi. To some of you, You become vulnerable not because you wished. mukosebwa oba ne mugwa mu kibi si lwakuba nti mwagala. Not actually sin, but you become vulnerable. Mwesanga nga mukoseddwa. Weesanga ng'oli munafu. You find yourself vulnerable. Weesanga ng'oli vulnerable. Weesanga ng'oli munafu. Ng'ekyagala kyonna ekikugwako kye kyagala kye kikukola. Whatever comes to you does whatever they want. Obulamu bwo obw'omwoyo nga buli vulnerable. When your spiritual life is vulnerable, Bambi ng'ologeka. you are bewitchable. Bambi ng'emizimu gikuyingiramu egyagalira. Evil spirits can come out and in whenever they want. Naye nga si lwakuba nti wakyagala. Not because you wanted it. Wali ebintu bye mmaze okwetegereza. There are some things that have made an Nga analysis bifuula abantu abali vulnerable. that makes people vulnerable. Newankubadde ng'oba oli awo okusigwa kitandika. Though maybe you didn't start it yourself. Nga Setaani alina gwe yakozesa. The enemy used someone else n'akukola ekintu. and they did something to you Ne kimenya olukomera lwo. and it broke the edge around your life. Emizimu ne giyingira nga bwe gyagala. Now demons can have access to your life. Twala ekyokulabirako. This is an example. Nali ngamba omuntu omu ennaku ezo. I talked to someone lately. Ne mugamba omanyi bwe kiri ekikulu ennyo okusonyiwa abalabe bo n'abo abaakukola obubi. And I asked the person, do you know how important it is for you to forgive those people who hurt you and your enemies? Ngamba ne gwe musumba olowooza kyangu nnyo. I told you, Bishop, do you think that it is that easy? Musumba oyogerera awo singa baakikola. Bishop, you are saying because it wasn't done unto you. Singa yakikola. You are advising me because you don't know. Musumba simanyi oba omuntu oyo ndi I musonyiwa. don't know whether I shall ever forgive that person. Ne mugamba obuzibu we buli. And I told him where the problem is. Kituufu yakukola bubi. It is true that person hurt you bitterly. Naye embeera mw'oli. But where you are now, Oli nnyumba etaliiko lukomera kaakati. you are a house without any edge. Oli nnyumba eyavaamu amadirisa n'enzigi. You are a house without windows and doors. Buli ekyagala kigenda kuyingira. Everything that wants will come in. Mwana ng'obutasonyiwa bwakula bulala. Unforgiving is
so amazing. Abantu abamu balowooza Some people think nti bw'ogaana okusonyiwa omulala that you not forgiving the other person nti ye yalumwa is the one being pained. nti kikosa ye. It makes the person suffer. Ekyo kyenkanankana n'okunywa obutwa That is likened to you taking in poison, n'olowooza nti bugenda kutta neighbor thinking that you to kill the person next to you. ate nga gw'obunywedde. Yet it's you who has taken in the poison. Obutasonyiwa bwenkanankana n'okunywa obutwa. You not forgiving is likened to someone who takes in poison. Obutwa bwakula bulala. Poison is like this. Oba gwe obwagadde n'obunywa volontarire, Whether you voluntarily entered it into your body, oba baabukuteze butezi, whether someone did it to you, mwana nge busigala butta. it still kills. Bwe weenyweredde ng'oyagala The one you took in voluntarily ne bwe bakuteze obutezi and the one that was given to you unknowingly, busigala butta. it remains poison and killing. Obutasonyiwa kye bukola Now what unforgiveness does, buteeka ekiwundu ku bulamu bwo obw'omwoyo. it puts a wound on your spiritual life. N'oba ng'olina ekiwundu You have that wound olw'oyo gwe wagaana okusonyiwa because of that person you're holding a grudge. nga yakufumita ekiwundu. They have pierced you and you have a wound. Ekiwundu Now a wound si kintu kirungi nnyo ku bulamu bw'omuntu. is not that good on someone's life. Era abasawo genda obabuuze You go and ask doctors or medics here, ekiwundu having a wound, oba baakikufumise whether it was caused by another person, oba wakyefumise, whether you accidentally made it yourself, it is not a good thing to be on your life, si kintu kirungi okubeera ku bulamu bwo oba ku mubiri gwo, on your body. okubeera ku mubiri gwo. Why? Lwaki? Because it makes you vulnerable. Kubanga kikufuula omunafu. Era kyova olaba That's why buli afuna ekiwundu everyone who gets a wound, oba ye yakyefumise whether they brought them to themselves, oba baakimufumise, whether someone else brought it to afuba them, nnyo akijjanjabe mangu nnyo 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 kiwone, they make sure they treat it as quick as possible to heal it. kubanga ekiwundu kireeta ebizibu ebirala. Because wound has other problems that it comes with. Tetanus n'amala akugwikiriza ng'okirina, If tetanus finds you with a wound on the body, oba gwe wakyefumita whether it's you who brought it oba yourself, baakikufumita, whether someone hurt you, naye tetanus n'akugwikiriza ng'olina ekiwundu, whether tetanus finds you with that wound, akuttirawo nga takwebuuzizaako. it kills you without any questions. Tayinza nasooka kugamba nti gwe wakyefumita It oba doesn't baakikufumita. ask how the wound came about. Ye ayagala kiwundu. It just wants a place with a wound. Buli lw'obeera n'abantu be wagaana okusonyiwa, Each time you have people that you're holding grudge obulamu onto, bwo obw'omwoyo bubeera n'ekiwundu. your spiritual life has a wound. Ekiwundu ekyo ne kikola opening. Now that wound kigulawo kikola ekituli. It makes an opening, kikola ekituli ku bulamu bwo. It makes an opening on your life. Nga buli ekyagala okuyingira Each thing- wekyagalira wekiyingirira. It can get access to your body each time they want to. Tetanus ow'omwoyo era naye ayita mu biwundu The eby'omwoyo. spiritual tetanus comes through the spiritual wounds. Oyagala okubeera atalogeka, You want to be unbewitchable. oyagala okubeera emizimu gwe gitasobola kuyingiramu. You want to be that person that the demons can't access. Gamba Mukama akuwe ekisa osonyiwe abalabe bo bonna abaakukola obubi, Cry to God for the grace for you to forgive everyone who hurts you and did wrong kubanga to you. ekyo kye baakukola Because that which was done to you kireka ekiwundu ku bulamu bwo. leaves a wound on your life. Ebirala ebyagala okuyingira ne biba nga bifunye we binaayita ne biyingira ne bikukolera ddala bubi. All these other things can get an access and they hurt you the more. Oli kyavudde agamba This is the mu reason that's why. butuukirivu, The Bible says in righteousness, mu butuukirivu in righteousness, mulimu okunywezebwa. you will be established. Ekinaddako The second thing, onoobeera mu butuukirivu, when you stand in righteousness, onoobeeranga wala n'okujoogebwa. shall be far from oppression. Bameka abaakuwa okujoogebwa? How many are tired of being oppressed? Omanyi kye bayita okujoogebwa? Do you know what we call oppression? Omanyi kye bayita Do you okujoogebwa? know what it means to be Omanyi oppressed? kye bayita Do you know okujooga? what it means to be oppressed? Ye muntu okukujooga Is someone to oppress you, nga tafaayo, to undermine you, not even minding. ng'akujooga abuuza They oppress you and afflict you, ononkola ki, saying, what will you do? onompaabira wa, What can you do? Where will you report me? N'olagawa. Where can you go even? ng'abanga waayagalira waakubira. They can beat you whenever they feel Kyayagala like. kyakkola. They do anything they feel like. Waliwo abantu sitaani baayisa bw'ati. There are some people that
devil does that to you. ng'abajoga ku makya You are oppressed in the morning, n'abajoga akawungeezi afflicted in the n'abajoga mu afternoon, ttuntu in the evening. wayagala wajogera They can do anything anytime. obulamu nga bulinga ennyumba etaliimu luggi Your life is like a house without a door. obulamu nga bulinga ennyumba etalina madirisa Your life is like a house without windows. ng'omulabe wayagala wayingirira Whenever the enemy wants, can access ate it, wayagala and he wafulumira can get out whenever he feels ekyo like. kibaawo ng'otambulidde bweru wa butuukirivu This happens when you are far from righteousness. kibaawo nga sitaani akulinako access When the devil has an access on your life. kibaawo ng'oli ku It happens when you are on. nga tolimu When you didn't get into Jesus. onagambye The Bible has told us. in righteousness Nti mu butuukirivu. he didn't say on, Tagambye. he did not say on righteousness Nti ku butuukirivu. he didn't say on righteousness Tagambye nti ku he butuukirivu. said in righteousness Wabula agambye mu butuukirivu. shall thou be established. Ono gwe okunywezebwa. And once you are in Kati righteousness, bw'omala okuyimira mu butuukirivu. thou shalt be far from oppression. Bw'otyo onoobeeranga wala n'okujogebwa. For thou shalt not fear. Kubanga tolitya. Are you tired of fear? Okwoye okutya. Are you tired of fear? Okwoye Are you ebikutiisa. tired of living in fear? Okwoye okutambulira mu kutya. Engage yourself in righteousness. Weetambulize mu butuukirivu. Live in righteousness. Tambulira mu butuukirivu. Abandon sin. Ove ku kibi. Hate sin. Okikyawe. Distant sin. Okyeyawuleko. Love righteousness. Oyagale obutuukirivu. Walk in righteousness. Obutambuliremu. Love the Lord. Oyagale Mukama. He said, Agambye. for thou shalt not fear. Kubanga onaabeeranga wala n'entiisa. And from terror, Era tosemberwa entiisa. for it shall not come near thee. Kubanga teri kusemberera. Nze mbuuza, I'm asking a question. obutuukirivu bugasa Mukama oba bugasa gwe? Does the righteousness benefit God or yourself? Gwe mukulabakwo In this analysis, obutuukirivu bw'obubeeramu if you walk in righteousness, oba oyambye Mukama oba obeera weeyambye. is it benefiting God or it's a benefit to yourself? Nze mbuuza, It is my question. oba bye nasose okwogera wabitegedde? If you got what I've been telling Bw'oba you, tewabitegedde kambikuddiremu. if you didn't get that right, let me repeat. Bw'osula mu katimba k'ensiri If you sleep on a mosquito net, oba oyambye Minister of Health oba obeera weeyambye. is it a help to the Minister of Health or your help? Okubeera mu butuukirivu You walking in righteousness kiringa kusula mu katimba ka is nsiri. likened to you sleeping on a Ani mosquito awulira net. agambeko nti amiina? Someone say amen if you get that right. Siwulira aga nti I amiina. can't hear you say amen. Nze mbuuza, I am asking, bw'okubeera mu butuukirivu you walking in righteousness, kigasa Mukama oba kigasa gwe? does it benefit God or it's your own benefit? Kigasa gwe? Is it benefiting Gamba nti you? ayi Mukama, Raise your hand and say, ayi oh Lord, Mukama, oh Lord Jesus, nyamba help me ntambulire mu to butuukirivu. walk in righteousness. Nyamba Help me ntambulire mu to butuukirivu. walk in righteousness. Wali abuuza, There is a question. Bishop wagambye tusimbudde. Bishop, you say that we've kick-started. N'ebyo byonna byogera biri kuguli omutwe. Does this also concern on the theme? Omutwe gwagambye The theme was asked, Katonda bw'abeera ku ludda lwaffe, if the Lord is by our side, kati omulabe waffe y'ani? now who shall be against us? Emu ku ngeri Katonda gy'asobola okubeera ku ludda lwaffe, One of the ways that the Lord can be on your side, emu ku ngeri gy'osobola okukuumira Katonda ku ludda lwo, one of the ways that you can keep God on your side n'omulookingirayo and you lock him in your n'aba side, ng'ali ku sayidi you yo, lock him to your side, kutambulira mu is butuukirivu. you walking in righteousness. Gambako nti amen. Say amen. If God be for us. Singa Mukama aba ku luuyi lwaffe, I want to advise you as I close. njagala okuweera amagezi nga I want to nfundikira. advise you. Kankuwa amagezi. Spend much of your time. Twala ebiseera bye ebisinga obungi. Instead of trying to get to know who is your enemy Mu kifo ky'okunoonyereza omulabe wo y'ani and what can you do about your enemy, era omulabe omukoledde ki. reduce that time Obudde obwo bukendeeze of trying to know who your enemy is, oba okunoonyereza n'okketta abalabe be baliwa. which demon has come and which demon has not come, Muzimu ki oguzeera muzimu ki ogutannannumba. how many demons do exist and how many do not exist. Emizimu meka gye nnina era meka gye sirina. No, mizimu emeka egiri ku nsi How many demons exist on earth? and how many do not exist, N'egitali ku nsi. and what are their names. Era amannya gaagyo ge galiwa. Instead of wasting a lot of time writing a very big book about the names of the Mu demons, kifo ky'okumala obudde ng'okuŋŋaanya ebitabo okumanya g'emizimu. because after all you never even know how many demons do exist. Kubanga oluvannyuma lw'ebyo tomanyi na mizimu emeka giri ku nsi kuno. Ndoza nawe kebera amanya gawaakawandi You also know about the names that you've noticed and written. omanyiko gye Buganda You gyokka only know the Buganda demons. kati ate nga ne China waliyo egiriyo The Chinese also
have. Ataga amanya togamanyi. You don't know the Chinese demon. Ne kotido waliyo egiriyo. Kotidos also have. Amanya gajo ga lukyole. They also have a choli. Kati ate ne kalamoja waliyo egiriyo. In the Kalamoja there are also spirits. Kati ate gwe obudde obumaze owandiika mizimu gyokka egiri mu Buganda. Now you are wasting time writing only the demons in Uganda. Egyeri ebuwalabu ogenda giwandiika. How about the Arab demons? Egyechina ogitandikako ddi. How about the Chinese demons? Kati obwo obudde oyonoonye bungi. You have wasted a lot of time on that. I just want to give you a shortcut. Njagala okuyisa panya. Let me give you a shortcut. Leka nkuyambe oyite panya. Instead of trying to know how many demons do exist. Mu kifo ky'okunoonyereza ku bungi bw'emizimu egiri ku nsi. Wanji. Yes sir. Make every effort. Fubanga bw'osobola. Make every effort. Fubanga bw'osobola. To ensure okakase that God nti Katonda is on your side. Yeekumidde ku ludda lwo. Let God be on your side. Leka Katonda adde ku ludda lwo. That one will sort it out. Ekyo kigenda gonjola bino ebirala byonna. That one will sort it out. Ekyo kigenda kuba kimaze okugonjoola. That one will be enough. Ekyo kigenda kuba kimala. Whether the demon is from Buganda, oba emizimu gyava wano Buganda, from Arua, oba givudde Arua, from Karamoja, oba gye Karamoja, oba Bitega by'e Burundi, whether spirits from Burundi, oba mizimu mi China, demons from China, tegigenda they will kukwatako. not have access onto your Katonda life. ng'ali ku When side yo. God is on your side, Ani awulira agambe nti amina. someone say amen. Make every effort. Fubanga bw'osobola. Do whatever it takes Okole kyonna kye kitwala. to ensure okukakasa that God nti Katonda is on your ali side. ku ludda lwo. If God be for Kuba us, singa aba ku if ludda God lwo, is on our side, singa abeera ku luuyi then lwo, who can stand kati against omulabe us? waana Then who abaani? can manage us? Ani Then who anaakusobola? can afford us? Ani agenda Then who can okusobola? fight us? Ani Then which anaakulwanyisa? demon? Muzimu kika Which ki? demon? Muzimu nabaki? Which spirit? Muzimu ki? Which enemy Oyo ki that mulabe ki? can prevail over you? Agenda okuwangula. Make every effort. Fubanga bw'osobola. Spend all the time Omale obudde bwonna relating with God. ng'okolagana ne Katonda. Develop a relationship with God. Teekawo enkolagana ne Katonda. Develop a relationship with God. Funa enkolagana ne Katonda. Walk in righteousness. Otambulire mu butuukirivu. Make God your friend. Katonda omufune mukwano Let gwo. God be on your Leka side. Katonda abeere ku ludda lwo. Then what is that will be able to stand against? Kati kiki ekyo ekyagala okuyimya amaaso kikweŋŋange? Ani ali kuloga? Who will be with you? Ani ali kusobola? Who will prevail Ani ali over you? kulwanyisa? Who will fight and contend Do you? you know what is going to happen? Omanyi ekigenda obaawo? The devil and all his demons are very wise. Omulabe n'abasitaani be n'abantu be bonna bagezi. They always watch where God is not. Buli kiseera banondobamu ne banoonya Katonda w'atali. Once they realize that God and you are far distance from each other, kasita bamala kizuna nti gwe ne Katonda temuli wala, they always take advantage over you. bagenda kuwefunira. Just walk with God. Njagala otambule ne Be Katonda, with God. omwesibeko, Make God your friend. okakasa nti mukwano Let gwo, him be on your side. leka abeere ku luuyi lwo. Make God your friend. Mufuule mukwano gwo, Make him your friend. mufuule mukwano gwo. Develop a relationship with God. Teekawo enkolagana ne Katonda. And avoid whatever has been killing your relationship with God. Wejjeko byonna ebibadde bitta enkolagana yo ne Katonda. Because usually that's the devil's strategy. Kubanga ke kana katego k'omubi. Usually that's the devil's strategy. Ebiseera ebisinga wano omulabe waayitira. Setaani alina lwakutunuulira ng'olina Katonda. Sometimes the devil looks at you that you hold on to God N'akiraba nga tagenda kusobola. and says that he cannot prevail over you. N'agamba nkoze And he makes a strategy. nkoze ntyo baawula And he n'emukama. says, what can I do to separate him or her with Jesus? Mbaawudde ntya How n'emukama. can I separate these two? Sisobola mukemayoko ne mukozesaayo ku bibi n'akolayo ku bibi mukama n'amunyiigira n'amwekutulako n'amuleka yekka n'ensobola okumukuba. Can't I make this person sin so that God detached from the person so that I can beat and prevail over this person? That's what the devil does. Kano omulabe And kaakola. that's the reason why he keeps tempting you. Yensonga lwaki buli kiseera akuleetera ekikemo ku kikemo. Because he realizes Kubanga akizudde that you is God. nti gwe ne Katonda You are unaffordable. bwe mubeera babi You are temukubika, unmanageable. temusoboka, You become a team. mufuuka muntu omu. You and God, Gwe ne Katonda you become an unbeatable team. mufuuka abatakubika bwe muba babiri bati. That is why Yensonga the lwaki enemy labors. omulabe afuba The nnyo, enemy make a strategy omulabe akola empenda to bring a confusion between you and God. okuleeta enjawukana naye okutabuka gwe ne Katonda. Ayagala okola ekibi, He wants you to sin mbu Katonda anyiige, and the Lord gets angry. mbu bw'amala okunyiiga, After God is displeased, Katonda akwekutuleko, He's going to separate himself from you. omulabe akulumbe akukube nga toliko Now n'akuwolereza. He's going to use that access law to beat you and prevail over you without anyone advocating for you.
Because of time, I don't want to go on. olw'obudde saagala kweyongera mu But I maaso would go on and on and on. naye ebyokwogera bikyali bingi But thank God for this week. naye twebaza mukama olwa wiiki eno yonna Every lunch hour service I'm buli here. lanchawa ngenda kuba ku kituuti wano Come and hear it all. jangu obiwulire Come and hear it all. jangu obiwulirize Come and hear. By the way, this is a strategy for you. katono nako mpende genda okuyamba Kano kakodo akagenda okuyamba okuwangula Setaani nga tolafubanye na nnyo. this is a strategy that is going to help you overcome the devil without too much efforts And what is it? kiriwa kyogenda okukola Just develop a relationship with God. bweteekawo olongoose enkolagana yo ne katonda Establish that relationship with God. osimbe enkolagana yo ne katonda Make God your friend omufuule mukwano gwo by walking in righteousness. ng'otambulira mu butuukirivu Then the devil will never find you anyway. omulabe talina wagenda kusanga Go, kweŋŋanga because kubanga forever, lubeerera God will be on your side. katonda agenda kusigalanga ku luyi lwo And once God is on your ate side, tokakasa nti katonda ali ku ludda lwo you and bwe God, bw'oba ne katonda ababiri muti you are the majority. mugenda kuba bangi You and God, bw'oba ne katonda you are the majority. muba bangi okusinga There abalabe is no force. tewaliiwo gye There is no force tewaliiwo gye lyonna that will ever manage you. ligenda beŋŋanga libasobole God bless you. mukama abampeera omukisa I love you all. baagala nnyo mwenna I said, God bless Nabe you. mukama abampeera omukisa Yimirira okubeera Yesu engalo nga zinoga. raise on your feet and clap for Jesus mighty God Oh, hallelujah. thank you Jesus